Kabadde ketalo ku kisaawe Entebbe ng'eggwanga liteekateeka okwaniriza imaamu wa 50 ow'enzikiriza y'aba Ismaili mu nsi yonna, His Highness Rahim Aga Khan V. Zibadde zikunuukiriza okubeera ssaawa 11 ez'akawungeezi, His Highness Rahim Aga Khan V n'atonnya mu ggwanga ng'ajjidde mu nnyonyi y'obwannannyini wakati mu mbuto ezibadde zisindogoma. Onazze n'abakungu ab'enjawulo okuli Prince Ali Muhammad Aga Khan ne Princess Zahira Aga Khan nga bano baniriziddwa minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng. Wano basoose kuyimba luyimba lwa ggwanga ne balyoka balambula ennyiriri z'abasirikale. Mu kkubo ng'afuluma ekisaawe gibadde miziro okuva mu b'enzikiriza y'aba Ismaili mu ggwanga nga bano babadde bamulindiridde dde okumwaniriza era naye n'abawuubirako. Wano ayolekedde butereevu mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe gy'agenda okwevumba akafubo n'omukulembeze w'eggwanga ng'eno tetukkiriziddwa kuyingira. His Highness Rahim Aga Khan V agenyiwaddeko mu Uganda omulundi gwe ogusookedde ddala ng'omukulembeze w'abasiraamu aba Ismaili oluvannyuma lwa kitaawe His Highness Karim Aga Khan IV okufa ku ntandikwa y'omwaka guno mu mwezi ogwokubiri. Onazze wano okuggulawo mu butongole University Aga Khan kwossa n'okutongoza okuzimba eddwaliro li Aga Khan University Hospital Speciality Centre olunaku olw'enkya nga lino ligenda kubeera ku mutendera gwa nsi yonna era nga lisesera mu kujjanjaba endwadde nga kkookolo, sukaali, endwadde z'ekibumba, ez'omusaayi n'omutima. Kino kijja kuba kikendeeza ensimbi esoba mu buwumbi 3 Uganda zeefiirwa buli mwaka ng'abantu 101 kusa n'abakungu ba gavumenti bagenda ebweru w'eggwanga okufuna obujjanjabi. His Highness Rahim Aga Khan V yennanyini kampuni ya NMG Uganda, etwala Spark TV, NTV, Daily Monitor, KFM, The East African, Dembe FM n'endala.